events yes. omuli bamama fina natunyumiza oluyimba olupya ne tumugamba sofa wobulidde ani gwe weegomba ba alien skin tebakuleke yes. nagamba abo tebalina kye bangamba nze ate comparing music wange international level tonteka ku bantu just bakatandika kuyimba bayiga bwizi babwaya bakwakwaya ne tumugamba naye tewamulaba nti yajjuza show mu lunaku lumu osobola okikola tokozesezza gundi eno mutima nagamba nedda mukwano gwe wuliriza music wange oloba bwembikola tebajja kujja. I know right. Yes. Nebirala bingi nengamba oluusi waliwo yalwalako ne tugamba obo mwana ono omusujja gwe gumuluma nenga mulamu ddala era katulabe emboozi eno Alimpa tukusabira owone mangu and I believe Katonda ajja kuddamu amukwatireko where there is talent buli kimu kisoboka. Kituufu mpulira bulungi era kizzaamu amaanyi eri abantu abo abansabiranga okuwona nti emigo nagisudde natandise otambula mpolampola bbanga tebaalimpadde naye era kano nkakwata kale olw'obutaddamu kubeera ku kyanumalumamu naye ennaku zino ataddeyo oluyimba lwe bayita Nyamba. Yes. Kakati olunaku lw'ejjo ne tukola oluyimba ne Kid nalwo ne tuluteekayo. Then ngenda kuyisaawo weeks 2 nziremu bateekeko olulala. Kagenda kuba kandi akazitongole na sirabawo ndongo abayimbi nze sibalaba. Batugambe ennaku zino Ageesigika yali naye tugamba byali batubiraba. Wali naye nze ndongo sigiraba. Simanyi naye nze mmanyi nti kyenjogera kye kituufu kusaidi yange nga nze sinziira ku kyempulira nekyetaaga oba kyenneetaaga. Okutwaliza awamu abantu babadde bangi abakazi n'abasajja kusingira ddala mukyala wange yambeereddewo okuva lwe nagwa ndowooza paka n'olwaleero n'abantu bangi abambeereddewo nga bonna abantu abampadde obuyambi babaddewo nga Mama Fina, Nobert Events n'abalala abandeetedde obuyambi obw'enjawulo. Olinayo mabanja kuba weetagisa okusikamuuko kuba omaze ebbanga ddene. Mabanja ag'eddwaliro goweegali eddwaliro likyamaanyi. Dasi simanyi ngeri yakyogeramu naye nze kimanyi nti neetaaga mirimu okusasula abantu abo. Yasinze bwentyo bwe ndowooza. Ngambye omuntu akubirawo nga Samasoja yakugenda omukuba bulo n'azirika n'omutwala emulago. Ekikonero gamba gwe omanyi kyoliko wano faba mutwali akawunga mama bamusabula but anyways embeera we tewetambula so omulenzi gwakubye otyo. Samasoja omuyimbi oyo he's one of the most gifted young artists I've been seeing on board. Very sweet voice. Naye era akedde n'akuba omuvubuka ono gwe bayita